bwotyo. Emyaka giyiseewo 4 mwezi gwe 12 ogwe 12 omwana omulenzi Ivan n'azaalibwa e Kayunga. Famire y'omugagga yayitibwanga Pinto mu Kayunga. Kigambibwa mbu Ivan ono yafuna munywanyi we yali agenda e South Africa n'amutemyako nti e South Africa wafuna kiralu n'amupangira n'alinnya basi n'agenda ng'ayita Tanzania wuyo Zambia ng'eno ekigambibwa mbu baamukwatamuko ng'ebipapula byatambulirako byali bijingiriremuko wabula mukwano gwe ne banne ne bawaayo enguzi n'ayitawo paka South Africa. Mu South Africa eno era kigambibwa nti yafunayo awantu wakolera abamu gye bagamba nti byali sabo mbu wano ngenda kozesa nnyo obugambo mbu so si nti. Eno yakolayo nga mukongozi wabula oluvannyuma n'afuna amagezi omukulu ge yali akozesa neyeyawula n'akola bizinensi eyiye era nga ategedde bulungi nnyo engeri y'okufuula amaloboozi. Olwo ne bafunayo kayungirize yabayunganga ku bagagga nga bagamba nti babasawula bakuume obugagga bwabwe. Nno be bayita basangoma, kino kye bayita basangoma. Era oba oliawo kyekyavaako ne gavumenti ya South Africa kye bagamba nti yakkiriza nega bannange mu importinge n'abasawo abalala kubanga eno bizinensi nkulu nnyo ate abantu baffe beetaaga okusawula batereere kubanga obuzibu bwe balina bungi nnyo naddala mu mbeera zaabwe ez'obuntu ebwa bulijjo. Mbu kigambibwa ngambye mbu kyebakolanga nga baddira omu n'anoonyereza ku bagagga n'alaba ani mugagga era ani amuwalana. Olwo nga bamwetoloola nga bamutegeeza nti olina obuzibu bwe buti gundeeta kwagaliza agenda n'okukolawo ekibi. Omugagga ng'ajjanga bamuwonga mu bajjajja olwo ng'obugagga bwabukuuma nga n'akasente aleeta. Ivan yakwatagana n'omwana omuwala abamu gwe bayita Zaituni Kirigwajo oba Zari Natale Hassani oba Zari Nalulungi Kalala. Ivan ng'ali ne Zari bakola ebyobugagga bingi omuli n'amasomero agawerera ddala 7 mu South Africa n'emizimba ebitemya ng'omuntu wano ne mu South Africa wabula nga babikola mu ngeri etaategeerekeka bulungi. Sente ziva wanenga bwenkunyonyodde biri byambo era sente zino zasooka kulabikira nnyo mu mukyala nga bw'akomawo e Uganda yeeyisiza ddala ng'ayinawo. Wano kigambibwa nti yaganza abalenzi be yali ng'ayagadde olw'okuba ne sente nga muno mwe mwali abayimbi n'abakozi b'oku leediyo ezimu olw'okuba yali atandise okuyigirira okuyimba mu biseera ebyo. Ivan Doni yakwatagana ne banne ne bakola akabinja ke bayita Rich Gang nga bayita badoni oba bannaggwadda. Olwo ne batandika okwekubisanga ebifaananyi nga balina sente nnyingi bazipakira mu bisawo nga bwe bagamba nti nabo obugagga bwabakeera nga tebalina kyakkola nga tebaayagala. Kale bw'obanga oli mwavu munnange si nnaku yaabwe. Era n'olumu baavaayo ne bagamba nti oluvannyuma lw'okukola ku bizibu byabwe baali bafiisizaawo akakadde ka dola kamu. Eno za Uganda akakadde ka dola ziba obuwumbi 3 ne miliyoni 5 eza Uganda. Kati bo nga bagamba nti oluvannyuma lw'okukola ku bizibu ebyali bibaluma bo nga bo baali akakadde ka dola bakasigazza era nga bagenda kukayiwaayiwa mu bantu ab'enjawulo. Sotinga buli biru yonna zino kati buli pocket change ogusigaddewo nga mubulaba si bungi nnyo naye ng'era $1,000,000 kamu $1,000,000 nga kamu
Olamujja kwogera mwetinge nga wemba balaba buli lunaku ne mulina okukkiriza b'obusajja sente buzirina naye omanyi oluusi okukkiriza si kyangu bwe abantu balina okukkiriza bo sente obusajja buzirina era buzirya alina okusikiriza abavubuka abato bave mu kuwalana kubabe mugenda ne muwalana tofuna kintu kikozesa mukima magezi nti omubane mu inboxing muŋŋambe Ivan ekintu ekyo kikola otya era baavaayo ne bagamba nti beegomba n'okubaako abaavu naye obwavu bwagaana bakwata obwavu bwo twabulinamu enegati mbwego mumisinga kali twazaalibwa mu bwavu era bazeeyi balina nezikoleza tetwazisangawo naye nga zaaliwo nga tukulowooza nti twagulira mu bwavu nedda twagulira mu abavubuka bano bayingirawo e Kampala ne balalula abavubuka abadigize nga bwe bayingira ne ssente mu bbaala ne batandika okuzikasuka nga abazidigize bwe bazironda okukugatta okukola kye bayitanga open bar nga kino kitegeeza nti buli asangibwa mu bbaala mu budde bwe bagiddemu taddamu kusasula byakunywa anywa bunywi buli ekyayagala babagagga ne babaleetera bbiru ne basasula olulala nga bagula omwenge ogusingayo kuba ogw'ebbeeyi nga baguyiwaayiwa wansi. Ivan Semwanga oluvannyuma lw'okuzaala abaana abawera ddala basatu mu Zari okulira Faye Pinto ne Quincy be yasalawo agende Manjule era bagenda mu Desemba 2011 wabula mu kutuuka eyo baali baleese ente 100 nga ze zigenda okwanjula Zari bwe babuuza Zari oba ebintu babirye Zari yagaana ng'agamba nti yali azadde abaana basatu kale ente 10 zaali teziyinza kumala ku baana be abasatu be yali azadde era bw'atyo ne Ivan nga bwe ali Doni yalagira baleete ente endala 2 ziwere ente 3 banjule omwana ttu Zari olw'okujjuza abaana abasatu be yali amuzaalidde wabula yadde nga yali amuwadde ente ezo zonna omukwano gwabwe ate tegwasukka ku nte n'abaana tebaayongerako oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya nolno ne baawukana mu butakkaanya obwo kigambibwa mbu Zari yali asisinkanye omuyimbi okuva e Tanzania amanyiddwa nga Diamond Platinumz ku nnyonyi namu ne beekuba buli omu n'akuba munne ne bafuna enkwatagana ey'okwewanyisiganya bu WhatsApp namba mpaka namba WhatsApp ne batandika okunyumya era wano enjawukana ya Zari ne Ivan yeeyongera. Ivan oluvannyuma n'afuna omwana omuwala eyalinga Obsessions Jackie nabo ne beeyagalamu nkaawo n'afuna n'abalala nga beeyagalamu nkaawo ne Zari naye n'asalawo n'atuulira ddala ewa Diamond n'azaala n'abaana abalala 2 yazaala mu Diamond wabula ennaku nga 12 eziyise omugagga naggaga ono Ivan Doni Semwanga Pinto yagwibwa ekirwadde ekya pressure ng'eno bagamba nti ebatawaanya nnyo mu famire pressure yamukuba stroke n'emukuba n'addusibwa mu ddwaliro era mu ddwaliro eno yeyasirizza omukka gwe ogw'enkomerero wabula nga tebannalangirira ani moki nga tebannalangirira nakulangirira nti Ivan yafudde kigambibwa nti yali yafa naye nga wakyaliwo obugulumbo mwani anaatwala ki ku byobugagga bye era wano namwando Zari yajja alwanirira ebintu by'abaana be kubanga abaana be 3 be bokka ababadde bamanyiddwa nga abaana ba Ivan baba yazaala abalala ekyo tuli bakukimanya ng'omulambo gutuuse ku Sande newe gunaziikibwa ebyo byonna tunaabimanya naye nga Zari yaddaze okukayanira okutabakanira ebintu by'abantabani be yazaala mu Ivan kubanga be bokka abamanyiddwa.
Kutureke hetwetegera omuzungu waffe wakati waffe okutetegera kati mwe muyingirirawa oba bakika oba temuli bakika muyingirirawa mutwesonyiwemunewe mukwa Zari era agamba nti ebintu byonna Ivan bye yali yakola alina ekiraamo nga mwebiringa yabimuwa ne batabani be. Zari era yavuddeyo n'ategeeza nti ebintu byonna baabiteeka mu mannya asatu erirye erya Ivan n'erya batabani kale nno bano ab'ekika bandibadde ebintu bino babivaamu. Nkojjukiza nti buli lwowulira kaku omanya mubaddemu ekigambo nga kinsinga obuwanvu. Taata eyasigalawo wa Ivan naye yavuddeyo ng'agamba nti ekyase Ivan abadde depressed oluvannyuma lw'okukwawukana n'omukyalo ono n'afumbirwa n'azaala n'okuzaala. Funa depression ya myaka egi ena abadde tawuliriza takola bishi ng'omuzadde by'omubuulira ekintu ekyo omusawo yajja kikubuulira sinza kibanyonyola nnyo naye was depressed. Taata agamba nti tebali mu nkaayana nga family kubanga ebintu bakimanyi wa gye birina okulaga. Tewaliwo kufu akaayanira bintu ng'abantu bwe bajja bakyogera kubanze family yange omusaayi sente zituliki musaayi ne bw'ogusala guba guyiika sente okiwulira omwana n'omuzzukulu nkubuulira aba alikola ki alifuna sente kyo bakimanyiza ava adda ku bujjajja. Wabula agamba nti Zari si nnamwandu era ebintu bino tebiteekeddwa kuba bibye kubanga yafumbirwa dda. Bw'oba okedde n'oyanjulwa ate n'omala n'ogenda n'ozaala awalala abaana babiri beyakedde ne yeegaana mu ddwaliro South Africa nga byonna mbirina katambi wano oyo simubala nga namwandu. Ivan Don bw'atyo omulambo gwe gusuubirwa okutuuka wano olunaku olw'enkya ng'ajja kuziikibwa e Kayunga kiteeberezebwa nti ku lunaku olwokubiri wabula ebirala tujja kuba nga tubibategeeza. Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe amusonyiwe ebyamusobako naye ng'ebimu ku byamusobako mwe mulina kino. Tulano mu maka g'omwami ayitibwa Ivan Ssemwanga ndoza mumuliddeko mu mawulire National Hotel wano nesanga nga abadde abba amazzi. Tuzze ne tusanga nga amazzi agali mu swimming pool n'amazzi ge bakozesa mu compound gabadde mazzi ga bukyamu nga tegayita mu mita. Ennaku eziyiseeko babadde bajja wano abawota nga basanga geti nga nzigale nga tewali abakkiriza kuyingira. Naye Walopu yafunye omukisa nejja nekola investigation zaayo nesanga nga kweri amazzi agakozesebwa wano tegayita mu mita. Kati tugamba tukuba omulanga kwaba babba amazzi bambe mulekerawo kubba amazzi kubanga mubba amazzi omuntu wa bulijjo asasula biruze mu ssaawa entuufu yakosebwa kubanga kati abagagga bakyasinza okubba amazzi ate omuntu wa bulijjo asasula amazzi ge bulungi. Amazzi tegali expensive, amazzi gali cheap. Naye era kati Ivan Ssemwanga abadde abba amazzi. Mannange nkyo kyamusobako. Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe nange kenve wano tusinkane ku ambiyansi ekiro. Ebyo bye muwulidde bigambo bya Kapalaga. Kati okuweereza n'okugyayo ssente kwabwereredde Afrocell. Kati osobola okugyayo ssente mu budde